Amanya gange nze Nkambo Robert Mugerwa nze founder wa Media Vision Academy somero liri wano Nsambya lisomesa emisomo egyo kubangula abaana mu bya firimu okukwata ebifaananyi okuzanya firimu ebina Uganda n'ebintu ebitambulira mu mbeera ezo zonna. Olunaku lwaleero tuli basanyufu nnyo kubanga tugenda kutikira abaana 100 mwana abasobodde okumalako emisomo egyatandika omwaka ogwedde mu mwezi ogw'omunaana nga emisomo gino gigendererwamu okusomesa abazanyi ba firimu abazikwata n'abakola mu mirimu gino gyonna egikwata mu byakatemba okusobola okuyiga ngeri ki gye bayinza okukwata firimu ezikwata ku by'obuwangwa. Twabawa emisomo nga tubayigiriza obuwangwa bwaffe bufaanana biki bye bayinza okubukozesa okubujjamu obw'obuwangwa engero ezinyuma n'okuentertaininga abantu n'okusanyusa abantu. Awo nyini lwaki abazanyi ba firimu betumanyi abamanya tebettanidde nnyo misomo gino? Kati mu misomo gino kyewunyisa nti abazanyi ab'amaanyi betumanyi ate tebasobodde kujja mu musomo guno. Nze ndowooza kansooke ndowooze bwe nti osanga bali bize balina emirimu gye bakola era kiba kirungi bwe kiba bwe kityo nti bali bize kubanga twagala babeere bize firimu ebeerenga abantu ebawe emirimu era kyetwagala. Naye ekirala kye tutyamu nti bwe baba tebasobodde kujja misomo gino ate nga tebali bize tulowooza nti bayinza okuba emisomo nga gino balowooza nti bo bamanyi already tebibayamba tebijja batwala mu maaso kwegamba n'abanga agenda kufiirwa ekintu ekiyinza ekikulu. Bagamba nti okusoma tekukoma n'okuyiga tekukoma n'olwekyo situmanyi lwaki tebazze ne kyandibadde kikulu nnyo nti n'abazanyi ab'amaanyi n'abakozi ba firimu ab'amaanyi abakuguse betumanyi beetaba mu misomo gino. Guno omusomo gwa njawulo tegulinga gino emirala kubanga tutunuulira obukodyo obuli mu kukozesa ebyobuwangwa byaffe okukola firimu n'okuzikolamu ssente. Obw'obuwangwa bwaffe nabyo tubitumbudde tutya ne tukuuma ebyobuwangwa bwaffe okusobola okuba nti bitukuuma ng'abantu n'okugenda mu maaso. Lwaki guno omulundi bya buwangwa bibadde birekeddwa emabega oba waliwo ensonga endala? Ensonga lwaki tutunuulidde ebyobuwangwa eri emu oba ziri bbiri. Ensonga esooka, Uganda erimu amawanga mangi naye munnaye tegamanyiddwa mu nsi zitwetoolodde ng'ate ffe tutegeera ebyobuwangwa ebiva mu nsi endala. Okugeza bw'otunuulira engoye ze twambala zonna ziva mu bazungu mu bacyayina baki jiini ze twambala amasaati n'amasuuti ge twambala gava eyo. Naye ate naffe tulina emisono egyaffe egya wano egitamanyiddwa abantu abo ate naffe ffennyini gye tutakozesa. Okugezesa omwana owa wano mugamba nti yambala busuuti ajja kuwulira ng'aswadde nnyo awulira tajja mu bantu. Kaga ebintu eby'ekika ekyo abaana baffe tetusobodde nabo kubabangula na kubatendeka okumanya ebyobuwangwa ebyaffe birina kubeera bitya. So kati omusomo guno gutunuulira tusobola tutya okukuza ebyobuwangwa ebyaffe okukira ebyobuwangwa obulala. Tusobola tutya okukozesa firimu zino okukuza ebyobuwangwa ebyaffe bye tulina wano mu Uganda okukira ebyobuwangwa eby'ensi endala. Okiraba waliwo n'ebyobuwangwa ebiva mu nsi endala ate nga bituza mabega. Kati ebyobuwangwa ebimu eby'ekisiyaga ebyo biba bituza mabega ate mu nsi endala bo babitunulira ng'ebintu ebikulu ennyo. Wano tuba tutunulira bya buwangwa ki bye tuyinza okutumbula okulaba nti tukulaakulanya eggwanga lyaffe n'empisa zaffe nga bannayuganda. Okay, guno omusomo kati gumaliziddwa abaddamu okuyingira bajja ddi era mulamu aki omulala oguddako? Kati guno omusomo guwedde leero era twebaza nnyo bakama baffe abatuteekamu ssente aba UNESCO okusobola okusasulira abaana bonna abasomye omusomo guno. Naye
omusomo ogugenda okuddako tetuyinza kubulina tugenda kubeera lunaku ki naye tujja kuba tulanga ku intaneti tulanga mu mawulire abanayagala okusoma okwetaba mu musomo guno bagwetabamu ojja kuba weewandisa ku Media Vision osobole okujja okwegatta ku musomo guno. Kati ne badde certificate diploma diguli omusomo guno gubadde gwa certificate certificate ebadde mu course units 5 course units esooka ebadde ya heritage and culture studies mbadde mu course unit endala eya cinematography mbadde mu course unit endala eya cinema studies ne course unit endala gye twayise video editing n'eyokutaano ebadde cinematography zibadde 5 cinema okay kanziddemu omusomo guno gubadde gwa certificate nga gubaddemu emisomo egy'omunda 5 nga ogusookera ddala gwa video editing ogwokubiri gwa cinematography ogwokusatu gwa cinema studies ogwokuna gwa screenwriting ne heritage and cultural studies jejo emisomo 5 egibadde mu musomo ogwawamu ogumu kati omwana akuguse mu musomo guno agenda kufuna certificate era certificate eraga biki byasomye na makulu ki agali mu musomo guno. Okay, nga tumaliza akasembewo kusomozebwa ki kumufunye during this process? Tufunye okusomozebwa kungi nga tusomesa abaana bano nga bwomanyi omusomo guno gwali gwa ku computer oba online nga tugusomeseza ku internet kati okusomozebwa okusookera ddala internet omuntu okugula data abaana bambi babadde bafuna obuzibu bungi nga sente data ali ku buseere kyekyo okwo kubadde kusomozebwa kwa maanyi okusomozebwa kwokubiri internet connection oba oconnectinga data internet mu bifo ebimu kibadde kizibu nnyo kubanga tubadde tusomesa abaana okuva mu Uganda yonna nga tusomesa abaana okuva mu byobuwangwa oba cultural institutions zonna mu ggwanga ogenda okulira nga oli ali side engulu mu north akugamba wano tetulina connection ekyo ne kibanga nakyo kizibu ekyokusatu kyetufunyemu obuzibu kwekwo kubeera nti abaana be tubadde tusomesa abasinga babadde balina emirimu egyabwe abalanga basoma kakati nga emisomo gibeerawo misana online kati nga babambi alina okugenda okutetenkanya ate ajja akomewo asome so ekyo nekibanga nakyo kitutawanyizaamu. Okay, nga tumaliriza kusaba ki either kuwandisa be gavumenti oba bekikwatako naddala mu film industry kyeyandikikoledde? Nze nkubira omulanga bekikwatako naddala gavumenti etunulire nnyo firimu yeyina ekibuuzo ekiremye gavumenti okuddamu abavubuka bano tunaabakolera ki. Firimu esobola okukwata abavubuka bonna nebawa emirimu mu Uganda muno kubanga balina talenti zaabwe balina ebitone byabwe n'obudde babuyina mu kifo ky'okuddawo okuleereeta n'okubeera nti beebuuza ebyokukola nga tamanyi gyadda akwasobola okukwata ekitone kye ng'afunye obukugu kati nga mu Media Vision bwe tubasomesa ng'afunye obukugu obwo n'asobola okutandika okukola firimu ne zitambula mu nsi yonna n'afuna ssente. Nze nsaba gavumenti ekwate amasomero gonna gasomesa firimu n'ebitongole byonna ebikulaakulanya firimu bateekemu ssente ffe tukwate abavubuka tubayimuse batandike okwebezaawo. Amanyago Pitibwa Ruth Cat oba Abwalo ebale kusoma tusomye kati gwosomye ki? Nsomye bingi ebintu byembadde sisuubira okusoma ng'omuzanyi kuba omuntu ng'omuzanyi aba concentrating nnyo ku acting only, but this time I've gone all the way to study some technicalities of movie making, that is cinematography, editing, writing, cinema studies ne cultural heritage. Okay, movies maze mbanga ki ng'omuzanyi? Banga ddene nno emyaka giwere 10. Oli mu movie? Yes, natandika nkyali. Abantu bayisenga kumanyira mu movie ki? Abakyala baagala ki? We nazanyanga Joanse Wakiryanga, then Kiri Mululu nayo yakola bulungi. I also did
Ekirungo was a very good thing. It was a series, TV series. Actually, nyingi, single room, short skits, bingi. Bizibu ki oba kusomozebwa kikofunye mu film industry? Ndoza film industry ya Uganda kusaazi nebadde tenafuna nnyo that nti nyiza okugamba nti tuli bulungi nnyo. No, we are not, and we have to fight this. Ndoza awo tuba tulina otereza market. Market webene eteredde, then tuba tujja kufuna bye twetaaga. Okay. Abayimbi balina obuzibu bwabwo mu promotinga music waabwe, bafuna obuzibu bungi nnyo omuli n'obw'abasajja bategeera ebibatu. Kigambibwa nno neno mu movie industry era byebizibu bye musanga naddala mu kufuna casts okuteeka position eno nti nno mufuna ebizibu by'aba director abo. How true is this? It's very true. It's very true. Ate nga mukulembeze w'abazanyi abazanyi tera bagamba it's your decision. Naye tetulina kolaki, tetulina kukikiriza kubaawo. Esokera togenda kugamba muntu nti alekerawo kwana, tajja kikola. Kuba kiri kibeera mu muntu. Naye gwe guba kwana, kulaki gwe teweewa value. Kyentera obagamba buli muzanyi alina okwewa value, aleme genda okufuna roles because agenzeko somewhere, ayitiddeko mu shortcuts. Afune role because agwanawo on merit. Ate nga alina talent ye. Otherwise ne bw'ojjamu empale okusaawa zino enkya omulala ajja kujja nga tasaaga nga takujjaamu mpale wabula ayagala ki talent yo okuwa role, which means era ogenda missinga naye luli singa oba wafuna role because you were talented or because of merit. Twakitegeeza ne ku luno ojja funa omuntu akuwa because osobola sintu akogenda kujjamu. Okay, magezi kigowa ba film makers abali eyo ng'emisomo opportunities z'okusoma weeziri naye nga bo tebazze kusoma. Abamu tebabitegeera, tebategeera nti kose zino ziri. Naye bw'oba otegedde, fuba nnyo okulaba nti ojja n'osoma because oyinza okulowooza olina talent, but there is more than talent out there. Like talent alone is not enough. Weetaaga n'okumanya the professionalism in the industry. Okay. Tweyanze. Bafube nnyo okujja ne basomasomako ku bino ebintu. Omuntu agenda kwebuuza nti music kati ebuwaze. Ekibuuzo kirimu nnyo. Nze obuuza Yoyo Muzanyi, Yoyo ndi artist. Artist forms zonna eza art. Nkozesa visual art, nkozesa music, nkozesa ne film. Ate ne buno banno okuyimba, omanyi okuyimba bwe tukola music videos, tukombininga the two, that is film ne music. Netugattamu ne drama because we have to practice tuyimba. So wano mukwegattamu kino just nyongerako bwongezi ku kitono eky'okulaba nti refining how do I refine okuyimba mu storytelling neme kuyimba buyimba obula mbere nti kunyimba then enyimba ensobola okutelinga story yaalyo visually. Okay, bangi nnyo bazannya fiimu bamanyi naye nga tebaabisoma. Bwe lwaki osazeewo okujja kusooka kusoma bwe tubadde mu session awo waliwo omukyala Aloyo agenze n'agamba nti baatisita abasinga tetwagala kusoma era oli mumubuuza lwaki akugamba kino kimutiza ebitalenti naye kenjezwe olayo nti oba kenayiga nti ogatta arts oba talent ne skill ate kikutwala ku level eddako n'otabera mu kugereesa bugereesi mawo kituuka nga baagala ba professionals okwogera ku nsonga sibeera just professional nga bano bawadde nti alina doctorate naye nga yahonorary nti just bamuwadde yakusa wabula nga yabisoma ate omusanga abakusinga ate nga yabisoma kibeera kyamuweesa ensonga lwaki basaba nti aleme kukoma bufomu yawo ng'ateko ne skill kugamba eri acquired kugamba nga si talent yokka wadde naye talent eri naye bwe ngattamu skill ensome kimwongeramu. What advice would you give to those artists abali nga yayimba buyimbi naye nga maybe n'ebirala yandebikuza naye nga yasitikize kuyimba?
kirungi okuspecializinga era nga bagamba nti a jack of all trades is a master of none. Nti bw'okola ebintu bingi nnyo weesanga buli kimu osigadde oli midyoka naye ate era advise nyandwadde obuyimbi bonna ng'ali eyo nti omanyi okuyimba tosobola kubeera staff forever. Waliwo otuuka kugamba emyaka negigamba nga n'abantu balaba tokyalimu kye baagala okulaba omanye ebintu byaffe bino ebya art bashowbiz bagatta evision ekifaananyi n'ebyoyimba otya waliwo bwotuuka nga tokyapiringira abantu bagamba omukyala nga baali bakwagalako the sexiness kati abantu tebakyayagala ebyo balaba oba tebakyakyagala ng'ate tiwagattako skill kugamba kitegeeza industry genda kukufuula okusanga ng'oli irrelevant tokyalina kyogattako naye bw'obeerawo ne skills obeera osobola ate okugattako mu ngeri endala ne bw'obeera nti tokyali ku stage oba direct. Papa we mwayimbira naddala regimu yammwe ng'omuntu ayimba n'olya ddala ng'ayimbye owuliriza nsaana olya ddala nga luyimba ani olya ddala nga luyimba naye obudde buno abayimbi ba nnaku zino owulira ze bayimba kye batambize ne BABO GAAMU music. What advice would you give them? Abaana bapkaming obudde ayimba wantama ayimba nkwa ebintu tebitegeereka bulungi naye mmwe music mwayimba ne kati bukyamulyawo omanyi advice yenza okuwa omuntu ng'oyo mugamba nti ekisooka kibagambe nti najja mu kusoma kugamba osobola okuappreciate nga talent nti talent olina okujja appreciate bweba skill ne bw'obeera n'okuwandika nako skill osobola okuba ne talent eriyo ebintu naye bw'ogattamu ka skill kali kakuleetera okwefumiitiriza ekiwuliro nga naye kati kino kyenkotekanditelaft of time okitegeera oba byengenda okukola kaneebuuzeemuko abantu banaabirisinga batya. So it's very important always okwebuulirira nga tonnaba kubanga nze simanyi abalala bakola naye nze bwembeera kirina kusooka kuwoomera nze nga sinakikaka bantu kubawoomera okitegeera so bwembeera nga nange nkola nesiddala okukiwulira then ate confidence ngijjawa ekiwulizi ngira abantu abalala bakiri confident. Baana kikolaba obudde buno nga kituufu kiri nti bayimba obeera wamatulanga bangi nno webali era despite the fact abamu bagamba nti kubanga naffe twayimbiranga era twalingawo era abaali bayimba BABO GAAMU music band okiwulira babebekulu baaliwo abayimba bikuusikuusi okitegeera baaliwo naye era ne kakati era bakyaliwo bagenda mu maaso kitaba naye waliwo bwempuliriza katugambe gaba young voice ola nti ayimba atekayo obudde mu remix ze kubabiwandika owuliriza pasta bugengo waliwo byakubanga birimuuli waliwo byakubanga byamwoyo kugamba kisinziira okutegera so bangi nyo abantu nga bayimba ebintu byabwe ebimu nga birungi era naye bwebiwuliza olaba nti ddala ekyo yakubye kirungi. So etambula bulungi nnyo music industry obudde buno. Music industry, of course, times change. Ebintu bikyuka but sirowooza nti music industry nti eri mu limbo oba eri mu kiseera ekizibu ennyo. Tweyanza erinnya eryange nze Yoyo Anet, the Director of Studies owa Media Vision Academy. Olwaleero tuli wano ku National Theatre tumaliriza emisomo gya Film for Culture ebadde online okuva mu September paka November. Kosi eyo twagikola ne UNESCO yagiteekamu ensimbi ng'egamba nti nno twandibadde tupromotinga culture nga tukozesa film. Twasomesa areas 5. Twasomesa cinema studies, tusomesa screenwriting, tusomesa camera operation, tusomesa ne video editing. Netufuna n'omusomesa ayongera okubangula abastudent ku culture kyeki. So emyezi egyo esatu tubadde tusoma ennaku 3. Olwaleero tuli wano tumaliriza emisomo gyaffe tubadde tukola nandibadde nkiyita graduation. Leero graduation tugenda gaba certificate
twasomesa abaana 108 twali twagala kusomesa abaana 200 naye tebaawera bava mu nsonda nnyingi eza Uganda abamu bava Gulu, Barara, Lira, Central bonna abamu babajja mu museum gye bakolera nga twagala okusinga okupromotinga culture ya Africa oba ya Uganda. Awo nyini lwaki abazanyi ba firimu betumanyi tebeetanidde musomo guno? Ebiseera bingi nze nkirabyeko Media Vision emazeewo emyaka 10 buli mwaka tusomedde emyaka kizibu nnyo okusanga artist ng'omuzanyi wa firimu ng'agenze kusoma agamba nti ndi talented society agakola ki kusoma naye ffe tugamba nti kale oli talented yongerako n'ekitabo tugambe nti nno otegedde enjawulo y'okuzanya ku screen n'enjawulo y'okuzanya ku stage kubanga ekyo kyoyino ki ebitukola ku stage byanjawulo n'ebyokola mu kusoma kubanga stage oyogera n'abantu bangi ate balikola naye ku screen wakuli kumpi ebintu byonna akokyezinaza so omuntu aba tagenze mu klasi n'ategeera difference oba enjawulo erimu ayinza obutakijjaayo so nze mu experience yange nkimanyi bulungi nti nno abantu abali talenti aba artist tebaagala kubanga nze nzijukira abamu nabakubira n'amasimu kati nga mwami Yoyo nze kubanga nali mumanyi yandaga nti ayagala nnyo okusoma naye wanjawulo ne munamamu owaliwo onooyagala okuteekaba n'agamba ofcourse era namulaba yali so active yasomanga buli wiiki alina business schedule naye nga ndaba ajja assignment aziteekayo waliwo abaagala saagala kugamba nti bonna tebaagala naye waliwo abaagala abamu basinga kuŋŋamba bali ki bize naye nze nkimanyi for 14 years I opened that school newcomers bajja okusoma kizibu okusanga omuntu olede yatandika okuzanya nti azikusoma magezi kigoobawa kirungi nnyo okusoma era tulina kye tuyita refresher courses nti ekintu kyokikola bulungi okitumuse naye tosobola tolina mu art tolina wotuuka n'ogamba kati mazeeyo because I am the best buli omuntu watuuka n'agamba mbuno I am the best abaayonyo buli kaseera abeera ng'olina level gy'oyagala okukola ki ogenda mukyobona bw'ova ku certificate bagamba genda ku diploma genda ku master genda mu PhD ofuke doctor waliwo abantu balina bakuze doctorate nganya so nze amagezi embawa kubanga film industry oba art akyuka buli kati kyetwakozesa emyaka 10 nga tutandika Media Vision si bye tukozesa bye twakola myaka 10 nga si bye tukola kati so bakoba newatoze ku Media Vision wona ba online oba ofunye akatabo tulo okasoma olabe kyekigenda mu maaso nekola ba firimu zonna eziva Hollywood oba abasingako firimu zetwalaba ebiseera ebyo bya swaznika ennaku zino tebikyakola kati tulimu superhero films Ant-Man baani ebyo bwebityo bali ku science fiction yatambula so kitegeeza nti tekinologi alina gyatutwala so olina nosoma kubanga naffe okay challenge sizo zemusanze mu kusomesa abaana bano naddala abapya challenge zetulabye abaana basinga abamu banyuma nagamba yoyo takolanga ku firimu katanyanzi bakunyoomye nnyo sikolanga ku firimu katagambo yagenda kunsomesa kyasokogamba oba ye yasomera atanawana kumuligiza biki byokugamba nze sirina student gwemugera naye nasigala nga kiki nesomesezza neze ku Google nsoma ndi ku scholarship ya UCC gye yagaba eya senior artist ndi ku diploma nani badde ngamba nti ndi musomesa santi zeyokusoma naye naddayo